Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Ngezaako okubanga nkuwa kasavu kanyama kakati njagala kubanga nkuwa ku mawulire agava mu ggwanga erya Kenya. Ekigenda maaso mu Kenya mwenna mukimanyi, agoberera omukutu ogwa Redzone TV kakasa naawe okimanyi. Ngenda kuwa akatambi wano mu bigambo bya President akulembera eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga William Semei Ruto agonze finally apondose nakkiriza okuteesa n'abeekalakaasi bannansi bano abamaze ennaku nga beeyiwa ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga erya Kenya, mu kibuga ekikulu ekya Nairobi, mu bibuga ebirala okusuula ekibuga nga Mombasa n'ebibuga ebirala byonna mu ggwanga erya Kenya. Abantu bano baatandika okwekalakaasa kwabwe nga beemulugunya oba nga bavumirira kino kye baayise finance bill, etteeka lino nga libadde ligenda kufuuka etteeka president w'eggwanga eryo ng'amaze okuteekako omukono. Nga olaba wano mu ggwanga Uganda parliament yetuula ne bayisa ebbago ne baleeta ebiteeso, bwe liba tteeka ne litwalibwa mu state house, president n'aliteekako omukono, olwo ne lifuuka etteeka mu butongole era nga likola. Kati finance bill eno ebbiiru ebadde egendereddemu okubeera nga bongeza emisolo ku bintu ebyenjawulo mu ggwanga lya Kenya, nga mu bimu ku bintu ebigenda okwongezebwako omusolo kuliko amafuta, kuliko omugaati, kuliko ebintu nga sukaali n'ebintu ebirala byonna ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Mu ggwanga erya Kenya bannansi babeera serious nnyo ku nsonga era okwekalakasa okuva lukwatandika abantu babadde bafa, embeera ebadde ya bunkenke naye nga tebazikiza. President ow'eggwanga eryo amanyiddwa nga William Ruto yawaliriziddwa okujja abeere ng'akola statement ez'enjawulo. Yazze ayogereko eri eggwanga, wabula mu kwogera kwe okwasoose bannansi tebaamatidde biki byayogedde era baalaze nti bo bakyali ku kkubo, bakyagenda mu maaso n'okuba nga balwanagana ne gavumenti ye singa bye baagala tabituukiriza. Nga mu bye baagala mwemuli okurijectinga bill era nga olaba ebipande obwedda bye babikutte, reject finance bill, finance act 2024. Kati wetwogerera ng'oluvannyuma lw'abantu okuba nga babadde basusse obungi ku streets ez'enjawulo mu bibuga kumpi byonna era ng'eggwanga lya Kenya n'okwekalakasa kubadde kutandisa okuva mu mbeera eya finance bill nga batandisa okugamba Ruto must go. William Ruto agonze n'ajja ku TV z'eggwanga ez'amaanyi ennyo n'akkiriza ti ekyamazima abantu kye baagala kye tulina okugenda nakyo okusinga gavumenti we bagiwunzika. Leka tukkirize kubanga betufuga be basinga obungi ate ffe abafuga ffe batono, katukkirize etteeka lino liyimirire. Era n'ategeeza nti agenda kuzzaayo biiru eno mu palamenti baddemu batunulemu era bagiggyewo, tagenda kugisayininga oluvannyuma lw'abantu okuba nga babadde bamutaddeko pressure. Kati gwali ku mukutu ogwa Redzone TV, kkiriza nkuwe ebigambo bino biri mu luzungu naye ojja kubitegeera mpola mpola. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osisira okubanga gy'otulabira. Sooka owulirize William Ruto wagambye, nzije tubeere nga tweyongerayo. And following the passage of the bill, the country witnessed widespread expression of dissatisfaction with the bill as passed, regrettably resulting in the loss of life, destruction of property, and disabration of constitutional institutions. On my own behalf, and on behalf of these members and many other Kenyans, I send my condolences to the families of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Ebigenda mu maaso mu Kenya bibadde bitandise okutabula n'eggwanga Uganda. Gwampuliriza gye buvuddeko awo mu ggulire ly'ensembi y'okubanga nkuwa olabye
minisita ab'ensonga ez'ebweru bombi, owa cabinet eri mu buyinza n'owa shadow cabinet, gavumenti y'ekisiikirize erindiridde obuyinza, gavumenti eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Mwadanku Nnyingi avuddeyo n'avumirira okwekalakasa mu Kenya. Emmotoka ya Uganda police eyo gy'olaba mu background yasangiddwa ng'era bwe nkugambye mu updates z'ensembi y'okkuwa baagisanze mu ggwanga lya Kenya. Honorable Mwadanku Nnyingi n'akikonekitinga ku kizimbe ky'eggwanga erya Uganda ekisangibwa mu Kenya kye baasaasaanyizaako obuwumbi n'obuwumbi nga ssente ezo zaafuluma era nga budget bazuwa ekizimbe ekyo bakiwa budget nga kyakutta omuliro. Kati nti emmotoka eno yalabiseko mu ggwanga lya Kenya ng'ekizimbe kya Uganda House okuli embassy y'eggwanga Uganda mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi kyabadde tekinakwata muliro. Emmotoka eno neerabwako bannakenya nga bagyebulungudde nga beebuuza eyinza kubanga enonya eki mu nsonga z'e Kenya. Kakati ebintu bibadde bitandise okuba nga bisajjuka, wabula akulembera eggwanga erya Kenya William Semei Ruto n'agonda n'akkiriza tya abantu kye baagala kye tulina okugenda nakyo. Kenya teyawukanako nnyo ne Uganda. Abavubuka bangi nnyo wano mu Uganda, ebitundu 7.5 ku buli 100 bavubuka ku population y'eggwanga, abantu abakunukkiriza obukadde 5. Kati ate Kenya nayo bwekityo bwe kiri, abavubuka batandikira ku TikTok. Finance bill eno bwe yaleetebwa mu parliament, nga womanyi TikTok obwekola, abavubuka bangi ne batandika okugenda ku TikTok ku mitimbagano, ne batandika okunnyonnyola bannaabwe ababitegeera nga babinnyonnyola abatabitegeera, abategeera oluzungu nga bannyonnyola abatawulira luzungu, nti eno finance bill egendereddemu ensonga ABC era etegeeza kino ne kino ne kino. Bannansi bonna olwo ne batandika okugitegeera. Era wawulira President wa Uganda Yoweri Museveni bwe yavaayo n'ayogera ng'ategeeza abavubuka ba TikTok beekalakaasa batya mu Kenya. Naawe William Ruto n'obaleka, embeera nno nejja ng'esajjuka ne boogera ebigambo bingi nnyo, era wawulidde omuliro bannansi ba Kenya gwe bakomyawo eri Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo. Ne bamulabulirawo nti ssebo eno Kenya, eno si Uganda, ebintu bya Kenya birala. Oli ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana gwe atambula naffe, nawe atanaba kuba ng'osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. And following the passage of the bill, the country witnessed widespread expression of dissatisfaction with the bill as passed, regrettably resulting in the loss of life, destruction of property, and disabration of constitutional institutions. On my own behalf, and on behalf of these members and many other Kenyans, I send my condolences to the families of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024, and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore